kwetaba mu kusaba Mpuuga kwategese n'agamba nti ye tayinza kwetaba mu kusaba kwa muntu ali mu kuyonoona n'okutyoboola eggwanga awamu n'okukola ebikolwa ebitajja. Era Ssaabasumba asazizzaamu ebbaluwa eyamuweereddwa abakulu bano mbu ng'ennaku z'omwezi 21 bagenda kuba n'okusaba okw'enjawulo mu bitundu eby'e Masaka. Ssaabasumba abigaanye era n'agamba nti teri kugenda kusaba kakati oba bagenda kujja bagenda okulembera okusaba kuno nze naawe gwe nange. Ssaabasumba tasobola kusabira mubbi era badde omubbi ate teyeeyibala nti Ssaabasumba badde ayinza okusuula step yonna neyegatta mu kusabira omubbi ow'olulango. Ensi yonna gwetegedde, ensi yonna gwemanyi. Baganda bange okusaba kwe ndowooza kujja kulembera Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bwe baateeseteese era nga bwe baapanze akantu kano naye Ssaabasumba abigaanye. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti eby'omukulu Mathias Mpuuga awamu n'akabinja ke bigenda mu maaso ddala n'okubeera obibi era talina kyagamba. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obategeeza n'okubajjukiza nti akaseera kano ke tulimu kaseera kakwenula, kaseera kakulabala nga tutambulira ddala bulungi, kaseera kakulaba nga Munnayuganda abaako ekyenjawulo kyetuukako. Ne bwe tutandika okwezingira n'abalyake abeegabira ssente y'omu bw'omusolo tuba nga tugenze ku kintu ekirala. Kakati gwe muganda wange, mukwano gwange, Ssaabasumba tagenda kwetaba ku mikolo gya bano abafere b'ebyobufuzi abamaze ebbanga nga batulimbalimba nti bali naffe, kumbe bali mu mbeera ndala era balina byabwe bye bali mu kuyisaawo. Tuyenze Ssaabasumba. Bannabyabufuzi b'opozisoni muwunya, muvudde ebbanga lyonna nga mutulimba. Wallahi basajja mmwe muwunya omusaayi gw'abantu, mujjudde omusaayi mu ngalo zammwe. Basajja mmwe muli babi, mwe mutayagaliza ggwanga kkula. Bisajja mmwe mwakafa olumbe. Oba kyetaaga Allah mwenna nga muli mu kosita ya palamenti byonna Allah abitte abimalewo. Okuva edda nedda mutulimba mu mulwanyisa nguzi. Kiki ekibagaanya okusayininga? N'otunuulira abasajja abakulu, tunuulira gundi Ssemujju ebigambo ebikuvaamu. Ssemujju omusajja omusiraamu nga buli kaseera okootinga Qur'ani, buli kaseera owooza nze ndi musiraamu, nze ndi musajja mutabuliki njogera mazima. Kituufu oyogera amazima, naye ku luno amazima geggo wagambye tosobola kulwanyisa Mpuuga kubanga muvudde wala mukoze mutya tosobola kusayininga. Lwaki bulijjo otulimba nti oli olwanyisa nguzi era olwanyisa mwami Museveni? Bw'otunuulira Nsereko bulijjo mutulimba, Nsereko bulijjo otulimba. Ojja otulimbalimba wano mbusimanyi sisobola kulwanyisa Mpuuga kubanga nze Nsereko oli Empuuga sisobola mulwanyisa. Lwaki olwanyisa Bobi Wine? Lwaki olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Munyoro? Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Lugwala. Bisajja mmwe muwunya. Mwakafa olumbe, wallahi bisajja mmwe mwakafa olumbe. Allah tukusaba, Allah tutere balayi ku bisajja bino ebivudde nga bitulimbalimba. Allah nkusaba abasajja bano banyigise kabuli, nkusaba obawe ebibonerezo okuva ku baana baabwe obayingize kabuli nga babonaabona ne ku lunaku lw'akhira bookye jahannama. Abasajja bano bebaviiriddeko abantu okubonaabona, abanaku okubonaabona mpaka kati kubakiririzaamu bajja ne baswiti soft talkinga n'olowooza mbuno mbu bantu b'amakulu. Essaawa ya leero mulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki? Mumulwanyisa lwakuvaayo kwogera mazima, kyokka bwe muvaawo nga mwerimbika. Mazima sooka otunuulire Ssemujju, sooka otunuulire ono Muhammad Nsereko, sooka otunuulire ono simanyi Asumani Basaalirwa. Jangu bonna bannabyabufuzi abagundiivu bavuddeyo ku kino nga bagaanye. Tebasobola kulwanyisa munnaabwe. Mujje mutubuulire enguzi bwe baya mutwalo n'enguzi ye miliyoni 5, enjawulo yazo ebaluddawa? Enjawulo yabyo ebaluddawa? Basajja mwe muleme kutuzanyiranga ku mitwe. Ssemujju ovaayo n'okwotinga nzera ndi musiraamu, nze ng'omusajja njogera mazima. Oyogera mazima, wayogedde mazima.
awe wayogedde mazima afitinate ashaddu minal kadir basajja mwe muline fitina muline ensaalwa ku Bobi Wine mulina buli kimu muline enge muline futwa muline emitima emivundu mujjudde omusaayi mu ngalo z'abantu olwokuba mulina bi platform bya CBS FM ne mujja ne mweyogeza nga abagonvu ne mujja ne mweyogeza nga abantu abategeera kumbe temutegeera olwaleero oba tufunye chance nga wali wabaddewo omuntu atakwata nga enguzi teyogerwako tufunye chance nti waliwo ayina omutima ogusobola okwevaayo n'agamba bannange ono alidde enguzi tumugyewo nze ndowooza kibadde kirabika bulungi nti awo we twanditandikidde naye mwenna buli omu yeebalamye abantu b'ebusoga abantu b'ebugiri mwali bagezi nnyo okubanga mwali mwagana Asumani basaalirwa okubanga mwali mwamuzira nze mbetondera nga abasoga twetonda kubanga Bobi Wine Kyagulanyi yalowooza nti Asumani basaalirwa muntu alimu ensa kwe kujja n'amuyamba nammwe ne mumuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulonda Asumani basaalirwa ne kati atufuukidde zike Asumani basaalirwa Mwami Museveni ali successful ku bintu ku byobufuzi bye nga wazaabibala yajjanga ze okutta abakulembeze ba Buganda omulimu gwe gutuukiridde gobadde okimanyi nti kakati Mwami Museveni ku ssaawa eno kati ye yakivuddemu Abaganda nga Mmengo ffe tulwanagana Abaganda ffe tulwanagana abe Mmengo balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukubanga si wa mubbo mwe mwavaawa ani abagamba nti mwe muli baaliryo olulangira mbadde ngamba nti Ssaabasajja Kabaka ku bantu abakola Emmengo asiima omuntu yenna gw'aba asiimye bano bamedadi Lubega Sseggona mweyita ab'ebitiibwa mwekola bitya ani abagamba nti ebitiibwa bikomye ku mmwe mwe mwasooka okubeera Emmengo fitina ebasumbuwa basajja mwe muyine fitina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mbalayirira ekisinga obatawanya kiri ekintu kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kabanga akatono kabaddewo ali successful ku byonna byakola kati fitina enge ne mumera akasajja ne mumera obuzeeyi ku mitima bukutte n'emiggo butambula bukookoota mbadde ngamba mwali muwadde gaheedi n'abakulembera bulungi nga bamumugayidinga bwe mumulaga nti ono oli n'asobola okuyamba kubanga yazze n'omutima ogusobola okukola ekyo azze n'omutima ogusobola okulwanirira ekyo naye muli mu kumusika kati ate olinavaayo ne bamutunuzaamu kamera najja ne yeeyogeza nze nsereko sisobola kulwanyisa mpuuga nga nze nsereko Bobi Wine gw'olwanyisa mu Sebbeyi obwongo oba mwabuteekawa obwongo bwammwe emitwe gyammwe mwewola mitwe gya ndiga gya mbuzi kati Mmengo yonna Mwami Museveni agiye bweku kubanga kati tekyaliyo omukungu w'Emmengo muntu wa wansi gw'ayinza kuwuliriza eyo mission eri successful nze mbabuulira bw'oba tunuuliramu abasajja bano nga we beeyita ab'Emmengo tebalinaayo mu lunyiriri kati ku ssaawa eno bavubuka bavudde wansi basobola balipuleesinga nga bo bwe baalipuleesinga bamulwanya muli ne bawalusimbi bo kati tebalina bamanyi buli kimu kirina kukoma ku bo abasajja b'Emmengo mmwe mwetaaga balaayi ennene basajja mwe mwetaaga ndowooza Allah tekyetaaga abatte kyetaaga Allah buli omu amusuulako accident akutuka amagulu abeere mu kagaali asobole okulabako ng'ebintu bitambula basajja mwenze sirina kirungi kye mbaagaliza okuva lwe mutayagaliza munnansi okuva lwe mutayagaliza muntu wa Buganda abantu Museveni abasse abantu Museveni abawamba abantu buli kimu kye babakoze kyonna musirise busirisi kyokka kati tuvuddeyo okwerwanako tufunye omuntu waffe atukulembera mwabaali tuwadde gaheedi kuba mwe muli batiitizi mwali adda sente zammwe ate naye mumusika ebitooliro naye mwe mwabaki obuteeyagaliza
mwabaki obuteyagaliza gwe Nsereko agamba muno tosobola kulwanyisa muganda ate no Mpuuga gwolwanirira Munyarwanda Mpuuga Munyarwanda Abannamasaka abasinga Banyarwanda okutali musango kakati gwe Nsereko eyaddira ekkobe mpozi nawe tugambe nti oli Munyarwanda okutali musango naye tojja kujjawo erimbike munze sisobola kusika Mpuuga muganda nze Nsereko oli Mpuuga ate ono Kyagulanyi Ssentamu yeki Nsereko temutusiriwaza naye olunaku lwa leero mbalayirira bwe tunaagenda mu kalulu aka free and fair basajja mwe tugenda obbakuba ekigwo n'enkoona enywe ku ttaka ate nga akalulu aka free and fair kagenda kujja mwe mulowooza mbu mwami Museveni agenda kubeera bw'atyo mpaka tugenda kumuteekako ekiyinja mpaka akalulu akali free and fair kajja kujja kati mukole ekibiina kyammwe nga bwe mwagala okikola e Masaka mbusimanyi nga 21 mugenda kulonkinga kibiina mwami Mpuuga togenda kusukka Masaka ekibiina kyo tekijja kusukka Masaka ate nga n'ab'e Masaka tebajja kiwagiro jja beesibako bwesibi mwami Mpuuga teri akumanyi Lugazi mwami Mpuuga teri akumanyi Luweero mwami Mpuuga teri akumanyi waffe Bugerere teri akumanyi Weerimba eyo yonna mishoni yammwe yakufuna sente kusuula mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo Mwerimba eno revolution tebagizanyiramu mwe tugenda bakuba ettale mugenda kusigala ebbali asigala talaama mwasigalidde dda Nsereko mwasigalira eyakusinze aba yakusinze rakatu bannabyabufuzi b'opposition muwunya bannabyabufuzi b'opposition muwunya muvudde ebbanga lyonna nga mutulimba wallahi basajja mmwe muwunya omusaayi gw'abantu mujjudde omusaayi mu ngalo zammwe basajja mmwe muli babi mmwe mutayagaliza ggwanga kkula bisajja mmwe mwakafa olumbe oba kyetaaga Allah mwenna nga muli mu kosta ya parliament byonna Allah abitte abimalewo okuva edda nedda mutulimba mulwanyisa nguzi kiki ekibaganya okusayininga n'otunuulira abasajja abakulu tunuulira gundi Ssemujju ebigambo ebikuvaamu Ssemujju omusajja omusiraamu nga buli kaseera okootinga Qur'ani buli kaseera owooza nze ndi musiraamu nze ndi musajja mutabuliki njogera mazima kituufu oyogera amazima naye ku luno amazima geggo wagambye tosobola kulwanyisa Mpuuga kubanga muvudde wala mukoze mutya tosobola kusayininga lwaki bulijjo otulimba nti olwanyisa nguzi era olwanyisa mwami Museveni bw'otunuulira Nsereko bulijjo mutulimba Nsereko bulijjo otulimba ojjo otulimbalimba wano mbusimanyi sisobola kulwanyisa Mpuuga kubanga nze Nsereko oli Mpuuga sisobola mulwanyisa lwaki olwanyisa Bobi Wine lwaki olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye munyolo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Lugwala bisajja mwe muwunya mwakafa olumbe wallahi bisajja mwe mwakafa olumbe Allah tukusaba Allah tutere balayi ku bisajja bino ebivudde nga bitulimbalimba Allah nkusaba abasajja bano banyigise kabuli nkusaba obawe ebibonerezo okuva ku baana baabwe obayingize kabuli nga babonaabona ne ku lunaku lwa akhira bookye jahannama abasajja bano bebaviiriddeko abantu okubonaabona abanaku okubonaabona mpaka kati kubakiririzaamu bajja ne baswiti soft talkinga nolowooza mbuno mbu bantu ba makulu esawa ya leero mulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki mumulwanyisa lwakuvaayo kwogera mazima kyokka we muvaawo nga mwerimbika
Mazima soko otunuulire Ssemujjuŋŋanda, soko otunuulire ono Muhammad Nsereko, soko otunuulire ono simanyi Asumani Basaalirwa. Jangu bonna bannabyabufuzi abagundiivu bavuddeyo ku kino nga bagaanye tebasobola kulwanyisa munnaabwe. Mujje mutubuulire enguzi bwe baya mutwalo n'enguzi ye miliyoni 5 enjawulo yazo ebaluddawa? Enjawulo yabyo ebaluddawa? Basajja mwe muleme kutuzanyiranga ku mitwe. Ssemujjuŋŋanda ovaayo n'okwotinga nzera ndi musiraamu, nze ng'omusajja njogera mazima. Oyogera mazima, awo wayogedde mazima. Awo wayogedde mazima. Afitinate ashaddu minal kadir. Basajja mwe muline fitina, muline ensaalwa ku Bobi Wine, mulina buli kimu, muline enge, muline futwa, muline emitima emivundu, mujjudde omusaayi mu ngalo z'abantu. Olwokuba mulina bi-platform bya CBS FM ne mujja ne mweyogeza nga abagonvu, ne mujja ne mweyogeza nga abantu abategeera, kumbe temutegeera. Olwaleero oba tufunye chance nga wali wabaddewo omuntu atakwata nga enguzi teyogerwako. Tufunye chance nti waliwo alina omutima ogusobola okwevaayo n'agamba bannange ono alidde enguzi, tumugyewo. Nze ndowooza kibadde kirabika bulungi nti awo we twanditandikidde. Naye mwenna buli omu yeebalamye. Abantu b'e Busoga, abantu b'e Bugiri, mwali bagezi nnyo okubanga mwali mwagana Asumani Basaalirwa, okubanga mwali mwamuzira. Nze mbeetondera ng'Abasoga twetonda, kubanga Bobi Wine Kyagulanyi yalowooza nti Asumani Basaalirwa muntu alimu ensa, kwe kujja n'amuyamba nammwe ne mumuwuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulonda Asumani Basaalirwa, ne kati atufuukidde zike Asumani Basaalirwa. Mwami Museveni ali successful ku bintu ku byobufuzi bye nga wazaabibala. Yajja nga ze okutta abakulembeze ba Buganda. Omulimu gwe gutuukiridde. Omulimu gwe gutuukiridde. Gobadde okimanyi nti kakati Mwami Museveni ku ssaawa eno kati ye yakivuddemu Abaganda nga Mmengo ffe tulwanagana. Abaganda ffe tulwanagana. Abe Mmengo balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kubanga si wa mubbo. Mwe mwavaawa. Ani yabagamba nti mwe muli baaliryo olulangira? Mbadde ngamba nti Ssaabasajja Kabaka ku bantu abakola Emmengo asiima omuntu yenna gw'aba asiimye. Bano Bamedadi Lubega Sseggona mweyita ab'ebitiibwa mwekola bitya? Ani yabagamba nti ebitiibwa bikomye ku mmwe? Mwe mwasooka okubeera Emmengo. Fitina ebasumbuwa. Basajja mwe muyine fitina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye mbalayirira ekisinga obbatawaanya kiri ekintu kimu, nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kabanga akatono kabaddewo ali successful ku byonna byakola. Kati fitina enge ne mumera akasajja, ne mumera obuzeeyi ku mitima bukutte n'emiggo, butambula bukookoota. Mbadde ngamba mwali muwadde gaheedi n'abakulembera bulungi nga bwe mumugayidinga, bwe mumulaga nti ono oli n'asobola okuyamba, kubanga yazze n'omutima ogusobola okukola ekyo, azze n'omutima ogusobola okulwanirira ekyo. Naye muli mu kumusika. Kati ate olinavaayo ne bamutunuzaamu kamera najja ne yeeyogeza, nze Nsereko sisobola kulwanyisa Mpuuga nga nze Nsereko. Bobi Wine gw'olwanyisa mu Sebbeyi. Obwongo oba mwabuteekawa? Obwongo bwammwe, emitwe gyammwe mwewola mitwe gya ndiga gya mbuzi. Kati Mmengo yonna Mwami Museveni agiye bwekku, kubanga kati tekyaliyo omukungu w'Emmengo, muntu wa wansi gw'ayinza kuwuliriza. Eyo mission eri successful. Nze mbabuulira. Bw'oba tunuuliramu abasajja bano nga we beeyita ab'Emmengo, tebalinaayo mu lunyiriri kati ku ssaawa eno. Bavubuka bavudde wansi basobola balipuleesinga nga bo bwe baalipuleesinga bamulwanya muli ne Bawalusimbi. Bo kati tebalina, bamanyi buli kimu kirina kukoma ku bo. Abasajja b'Emmengo mmwe mwetaaga balaayi ennene. Basajja mwe mwetaaga, ndowooza Allah tekyetaaga abatte, kyetaaga Allah buli omu amusuulako accident akutuka amagulu abeere mu kagaali.
asobole okulabako ng'ebintu bitambula. Basajja mwenze sirina kirungi kye mbaagaliza okuva lwe mutayagaliza munnansi, okuva lwe mutayagaliza muntu wa Buganda. Abantu Museveni abasse, abantu Museveni abawamba, abantu buli kimu kye babakoze kyonna musirise busirisi. Kyokka kati tuvuddeyo okwerwanako tufunye omuntu waffe atukulembera, mwabali tuwadde gaheedi kuba mwe muli batiitizi, mwali adda sente zammwe, ate naye mumusika ebitooliro. Naye mmwe mwabaki obuteyagaliza? Mwabaki obuteyagaliza? Gwe Nsereko agamba muno tosobola kulwanyisa Muganda, ate nno Mpuuga gw'olwanirira Munyarwanda. Mpuuga Munyarwanda, Bannamasaka abasinga Banyarwanda. Okutali musango, kakati gwe Nsereko eyeddira ekkobe, mpozi nawe tugambe nti oli Munyarwanda. Okutali musango, naye tojja kuggawo erimbike, munze sisobola kusika Mpuuga Muganda, nze Nsereko oli Mpuuga, ate ono Kyagulanyi Ssentamu yekki. Nsereko temutusiriwaza. Naye olunaku lwa leero mbalayirira, bwe tunaagenda mu kalulu aka free and fair, basajja mwe tugenda obbakuba ekigwo n'enkoona enywe ku ttaka. Ate ng'akalulu aka free and fair kagenda kujja. Mwe mulowooza mbu Mwami Museveni agenda kubeera bw'atyo mpaka tugenda kumuteekako ekiyinja mpaka akalulu akali free and fair kajja kujja. Kati mukole ekibiina kyammwe nga bwe mwagala okikola e Masaka, mbusimanyi nga 21 mugenda kulonkinga kibiina. Mwami Mpuuga togenda kusukka Masaka. Ekibiina kyo tekijja kusukka Masaka. Ate nga n'ab'e Masaka tebajja kiwagiro, jja beesibako bwesibi. Mwami Mpuuga teri akumanyi Lugazi. Mwami Mpuuga teri akumanyi Luweero. Mwami Mpuuga teri akumanyi waffe Bugerere. Teri akumanyi Weerimba. Eyo yonna mishoni yammwe yakufuna sente kusuula Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekyo Mwerimba. Eno revolution tebagizanyiramu. Mwe tugenda bakuba ettale mugenda kusigala ebbali, asigala Talaama, mwasigalidde dda. Mwasigalidde dda, Nsereko mwasigalira. Eyakusinze aba yakusinze.